Nango what now? What do you He was talking arrogantly. He was. He was just talking arrogantly. We need to say something. The other time, what you need them. So you sit and so wano tugaliddemu ne wano ba musawo nono wengoyenga naye agaddewo aba yakibaza edda omusaayi gwa muvubuka wabisabbuuni kati layika endabirwamu oli bwamusala
Tunaba. Omubbi ng'alina emmundu. In fact nze mulabye bano tebannamulaba. Kuba obeera wali. Aha, mulabye bano tebannamulaba. Ng'asonze emmundu. Ng'agisonze. N'abagamba mwebake. Bano ababadde wano mwebake. Kati babagaye mwebake. Nze nenyweza oluki. N'akuba essasi erisoose. Bw'akuba essasi n'engamba okufa kulabisi. Bw'amaze okuba essasi n'akuba endabirwamu. Endabirwamu neeyiika n'abuuka n'agwayo eri munda. Jjukira buli museefu mubadde musenga nayo nako naye n'alinnya n'ayoola esente endala ezibaddemu n'addamu n'abuuka agwere wabwere sente zikumukumukaba. Kati wano eziyise wano tageza kuddamu kuzirondawo babadde bamugoba nga bamuli bubi awo sitegedde biseeku kuba nga nze mbadde eri mu gwange nga nkyali mu bya ssente naye gwe kyoba omanya nti abuuse n'agwayo munda sitegedde kyakozemu kubanga nange mbadde neggaliddeyo erijjukira bw'agudde munda nange nenyingira erikola ki neggalireyo kati n'akomawo. Infact amazeyo eddakiika nga 5 kubanga jjukira seefu mbadde ndese njigudde bwe nayoddeko zaagiggadde naye n'ayolako zaayoddeko n'addamu n'abuuka n'alinnya waggulu. Abadde omu yekka. Abangambye babadde babiri naye nze ndabye omu yazze wano yatuuse wano. Era yabadde n'emmundu. Neera yabadde n'emmundu. Basaawa zino naye gwe kyobumanya ayoddeko sente zaayo. Abadde n'akisaawo wadde apakira mu kisaawo. Abadde n'akisaawo naye abadde n'ekikombati. Ng'apakira mu kijaketi. Neera zimuteetowaze azimuyiiseeko awo. Yegudde wano wansi. Jjukira oyo alabika abadde mundu tajjekakasa bulungi omuti oyo omusajja bw'akubye wali ate kuba bw'akubye endabirwamu magazini yavuddemu nekola ki negwa wansi kyova laba akubye essasi limu tazeemu kuba ddala akubye essasi limu naabi amasanyalaze negakomawo ng'omubbi yagadde amasanyalaze negakoma mugende bakazi kirungi tewali alumiziddwa akuba nakuleka nga kugonzeza naye bwazaayoddeko namula nakulaki nadduka nagenda ningeri gyabadde nemmundu okosa ate nenkuba etonye ebadde yakatandika nga tewalina omaasobola kuba nagenda maze ntukuira poliisi nejja nenkulogwayo kati embeera eyo kubanga kyetukubiriza ab'ebyokwerinda kwekola ekisoboka kuba kati tufunye amawulire agamba okuvamba ebyokwerinda bennyini nti emmundu gye bakozesa ekaliisi era y'emmundu ekoze obulumbaganyi mu kifo kino so ab'ebyokwerinda mu disitulikiti n'ekyotta ne mu bifo ebirala ebinene mwe bakola obubbi balina okukola obutaweera okulaba nga bazuula ababbi abo kuba weegendereza nti omubbi azze misana tukutukutuku ng'ensi yonna eraba okukola obulumbaganyi n'okutwala ssente za munnaffe so ab'ebyokwerinda tusaba bakole obutaweera okulaba nga bazuula abantu abo abakola ebikolwa ebyo tusobole okugenda mu maaso n'enkulaakulana mu kitundu kyaffe nti babeebo kuba kati era ab'ebyokwerinda bali ku mulimu gw'okunoonyereza kuba bakola obulumbaganyi buno be balina oba oliawo obuvunaanyizibwa okuzuula abantu abatuufu abakola obulumbaganyi buno neffe kyetuwagala kwekuteekawo obuvunaanyizibwa nga bo ab'ebyokwerinda poliisi okulaba nga bazuula abantu abo bakati kitutte ebbanga bukyanga bakola obulumbaganyi ku musuubuzi w'emmwanyi ekaliisi naye ng'emmundu eyo tezuulibwanga kyokka era y'emmundu y'emu ekoze obulumbaganyi wano wennyini ng'esigaddewo tulowooza nti poliisi egenda kukola okunoonyereza okumala okupresinga emmundu eyo ekoze obulumbaganyi wano.
Matias emisana tulaba nga tuli wagipenge ndi musuubuzi wa butunda naye omuti mbadde mulabira ddala yennyini azze n'ayingira munda bulungi nnyo n'akwata ekigala ky'emmundu bati n'akuba endabirwamu n'agyasa n'amala n'abuuka n'agwayo munda bw'amaze okubuuka n'agwayo munda n'alwayo mudakika nga sekensi nga asatu n'amala n'atulumayo n'omutijiji gw'ensimbi nga munene n'akwata wano ensonda mbadde ngezaako mugoba naye okukuga emmanju nga n'alinya buuda n'atunda babadde ku piki babadde ku piki naye nga ye afulumye abadde omu nga ayambadde ebyambalo bya poliisi nga beddeko n'ekikooti ya poliisi n'adduka eza baba baba n'amukwata naye nga batinambe kyogera ababbi oba bali mu gundi banga bamanyikiddwa balibadde bakutasa abasirikale omujoyo bamukwata nakumawo sente za mukasitoma munnaffe kubanga munnaffe omuvubuka yeezimba naye noonya sente okubeerawo. Mama Msebo, kiki oyinza okwogera ku bunyazi buno obususse mu kitundu kyammwe? Baddeewo naye naffe tusanzeewo wano Kajagalalo batugamba nti omukyala wa wamukalira manisitera abbiddwa ssente naye omubbi bamulabye nga amaze okubba ssente actual abadde n'emmundu busibye emmundu abamu ssente bamala beetoloola emmanju kigambibwa nti babadde ku piki naye bakuba tebasobodde giraba namba bagenda naye omukisa ogwo bagweyambisizza olw'enkuba ebadde ebemba beyambisa omukisa ogwo omusuubuzi ogwo ntukolera kati tugenza okuwulira enduulu kati otuwulidde enduulu ize kwe kubuuka wali wembadde ekubuuka zezije ziruke ngobe ku mubbi ono munange omu nanyimiriza naŋamba sooka oveeyo omusajja akutte emmundu kwekubula nga tugenza okwagala te okuddika okumukwatira mu kakuuli nga pikipiki yamuswamye dda era pikipiki yetulemesezza naye ngaera naffe tubadde tugezezzaawo oba tugobyegobyeko tetugobyegobyeko byetusobola naye nga tuzizirumiziramu nga tugobye omusajja kuba abadde naye abadde ayambadde nga musirikale owa poliisi wabbye abadde ayambadde ebintu nga bizigavu kakookolo nga yesira kakookolo naye bino ebyambalo by'abasirikale biringa ebya bulubululu bulaka bulubululu webitola si bulaka omungi naye nga ze omukulabu okwange ze ebyambala gy'abadde ayambadde abadde ayina training akika kyawange kuba ekkoona lyawesaawo ng'agenda fe okwagala ate okudda okumugobera wantusanze yalinnya edda piki obukugu obwo bwakozeseza sipiidi eyo ekika kya muggulu nnyo naye nga naffe tugezezza era singa kiba kisoboka gavumenti yandikaddeo etteeka nga buli muntu alina obusobozi yandifunyeeyo emundu eya layisinsi ekwekooma kuba noonagamba nti oba bakuwe omukuumi ennyini eyakwefuulira neyegatta n'omubbi ne bajja ne bakulako obulumaganye. Nasooka n'abagamba mwebake mukulema okungi n'abagamba mugamba kulewo ne banaalema okugulawo n'atandika okukuba endabirwamu n'akuba endabirwamu zonna zonna ne ziyiika n'abuuka n'agwa munda kati mukugwa munda amaze eddakiika wakati w'ennya n'ettaano n'amala n'abuuka n'afulumayo mu kufulumayo n'atandika n'akwata n'awetera mu lukuubo n'adduka ne ssente ng'alina z'akutte mu ngalo kati sente ezimu ne zigwako ng'abantu baagadde otandika omugoba sente ezimu n'azisuula wansi n'amala n'adduka n'agenda kyekibadde wano ekyotero olwaleero ku sitowa yange nga we mundaba mbadde no ku sitowa yaffe ey'obutunda kati busukka kkuba eri ababbi gye babadde mobile manager eri tetumulabye feesi ye nga ye yadde yayambadde ebyambalo nga yenna yeesaanikidde nga talabikako feesi naye nga ebyambalo byonna bya bulaaka kuba beera nemukudduka okunkyaka mu kufulumayo magazini ye esigaddewo n'amasasi gaamu biba birese magazini tazeeyo nayo ku mulimu oyo misoni eba egudde butaka omukwata bagenze mumukwata magazini yegenze omulemesa omulimu ekityo wekiri
erinnya Namugera Rogers ndi kansala akiikirira abavubuka abakyotera disitulikiti ate omusajja community coordinator mu ofisi ya pulezidenti ekyambogo naye tulina obweraliikirivu mu disitulikiti yaffe eyekyotera olw'abazigu ab'emmundu abakyasi ekyalo kino okubba mu disitulikiti eno ekyotera alisizo kyotera babye mobile money ezisinga obungi nnyo bakubye abasuubuzi awo mu kkubo olwaleero babye era omusuubuzi waffe nakintu bano babbeko sente empitirivu nnyo naye tulina obweraliikirivu bw'amaanyi mu kyotera disitulikiti nti mwayakulemesa emirimu naye kakati tukoowoola ab'okwerinda bonna kw'eggwanga byonna ddala bannakyotera ne Masaka region tubakoowoola okutaasa okulaba nga bavumbula emmundu eno tugombe bannakyotera ensangi zino zonna kubanga kumpi kati buli mwezi emmundu eno okukigomeza bannakyotera so tusaba ebyokwerinda n'eggwanga lyonna gavumenti ne pulezidenti nga bwe yalayira okumba bannayuganda n'ebyabwe tusaba emmundu eno ezuulwe tusobole okufuna emirembe mu disitulikiti eno y'ekyotera. Twebase emisana n'ekiro tulina mirembe kyempulire nange olwaleero muwala wa Kimbowa bamubbye ku ssaawa 7 gwennyini nga balina emmundu bakozesa emmundu era bagezaako n'okufulumya amasasi nekinneewuunyisa nenkitegeeza nti emmundu ereka yeemu yekyatambula emmundu tugisuubira okuba omwo kubanga emmundu eyo era ereka yeemu eyakuba omusuubuzi ddamulira era awo mu nsambya kyotera nikiddamu bana yabbibwa misanza essaawa nga 3 kati ate nze oluvannyuma lw'essaawa nga 8 emisana nange lwe bannumba wano mu Ggombolola y'e Lwankoni essaawa zaali 8 ne banziba awaka nga bakozesa emmundu kati kitulaga nti emmundu eyo etubonyezaabonyeza mu kitundu muno tusaba poliisi etuyambe tunoonyeze ku bantu abo so twakwatako abantu abamu okuva nga tumaze okukwata abo be twakwata poliisi yasigala ekola omuyiggo ogw'abantu abo abadduka n'emmundu naye oluvannyuma lw'ennaku eziyise ennaku nga 4 poliisi yafunye ebifaananyi eby'abantu bano abadduka n'emmundu nga y'omu kwabo ayina emmundu yadduka nayo neddamu neefuna omwami ono era y'omu kwabo abadduka nayo abadduka n'emmundu eyo era neddamu neefuna omwami ono naye y'omu ku balina emmundu poliisi eri kukola muyiggo gw'abantu bano abalina emmundu esobole okulaba nti ebakwata oluvannyuma lw'abasajja nga bamaze okunziba siteredde era mbeera neeraliikirira ndi mweraliikirivu buli wendaga ya buli muntu yena gwensisinkana nti obayo bwe ndaba ajja ng'avuga nnyo piki ng'ajja anvega nfuna okutya kw'amaanyi era ndi mweraliikirivu ndi munakuwavu nnyo sente zange baazitwala emiliyoni 15 era kati n'abantu ba bulijjo kati bammanja sente z'abasolo zonna bazaagala era ngenda kukwata ekyapa kyange okiteeka mu banka nsobole okufuna ssente nsobole okusasula amabanja ago agandi obubi musajja bandi bubi nnyo kubanga bammanja era ekyapa ngenda kikwata ekyamaka gange kitwale mu banka nsobole okufuna ssente emmundu ebadde ekyakola poliisi ebadde ekyakola omuyiggo kati ate nabino kwe kubaawo bino okubba muwala wa Kimbowa owa mobile money so tubonyaabonye nnyo n'emmundu eno tiyakomaawo era yabba n'eddiiki ekaliisizaawo mugomba y'ekaliisizo yamubba owa mobile money omusuubuzi waffe era emmundu yeemu yeeyo badduka nayo tuli beeraliikirivu nnyo olw'eyo emmundu egenda etambula ng'ebba emisana era tusiba situwebasse olw'emmundu eyo tulira ddala abantu abo bagenze maaso ssaawa 6 ez'omutuntu abagenze maaso ne balumba mobile money y'omukyala ayitibwa Nabito Stella ng'ono asangibwa Mitukula Kanyankole Sel wano mu kabuga kaffe akakyotera bwe bati ne bakuba ebyasi mu siiringi ebireeseewo okutya eri wano wa mobile money bwate kwe kudduka okutaasa obulamu saako n'abo babaddewo era bano abanyaguluzi ne bakuulita ne sente zisana okumanyika muwendo ndabirwamu eri ku kawunta okusobola okufuna access oba okusobola okutuuka ewabadde sente zino ze babbye zisana bakutumanyika naye tuli mu kukolagana n'abasirikale baffe ab'enjawulo
okulaba nga tuzuula abantu bano. Twebaza abatuuze baffe abakwatagana obulungi wamu ne poliisi okulaba nga batakkiriza embeera esobodde n'okuleetera abanyaguluzi bano okusuula magazini y'emmundu egambibwa okuba nti ekozeseddwa. Ekyo kigenda otuyambirako ddala nakyo okuba nga tuzuula emmundu eno amayitire gaayo wa gye yavudde tusobole era okutuuka ku muntu oyo omukyamu.